tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga lwaki bamukutte. Bwe waliwo restrictions okutuuka ewuwe mulina okumanya nti tulina deployments mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga nga weotadde ne magere, so tekitegeeza nti era nga bwonaalaba nti bifo bingi ne bwogenda ku binetale center ojja kusangawo security, abantu bayitawo naye ate abantu balina okuyeta mu kasengejja ka security, so n'okumutuukako omutuukako naye ng'oyise mu kasengejja. Naye kyetugamba bwe tufuna intelligence yonna eraga nti omuntu yenna oba abantu bonna abagenda ewuwe balina engeri gye bajja okutuusaamu okuleeta akajagala mu ngeri yonna, tukolawo ekyenjawulo okulaba nti either tubaziiza oba tuteekawo embeera yonna okulaba nti akajagala ako tekajjaawo. Deployments ze tuzikoze mu bifo bingi nga ne magere kwogitadde, naye just kyetugamba abantu deployments ezo tezirina kuteekawo mbeera abantu ne balemwa n'okukola emirimu gyabwe. Abantu bagende bakole emirimu gyabwe, deployments ezo zibayamba kubakuuma kubanga waliwo abantu abali ogezaako kuteekawo embeera, okuba amamotoka g'abantu, okubba abantu abagala okuteekawo embeera embi. Honorable Akena bino oba babijeewa si bituufu. Honorable Akena bwe bagambye nti ali under house arrest, bwe nagenza okubuuza ba police officers abali ku ground bampadde amawulire nti ali Butongo.